Yes, mukwano gwange finally olutindo lw'e Kaluma Bridge gavumenti erangiridde nti lugenda kubanga luggulwawo mu butongole ddi ssaako n'obukwakulizo bwe bataddewo byonna ogenda kubanga obitegeera wano ku Yugi Updates. Ntegeeza nti nno nkutegeeza nti nno gwe mukwano gwange najjo osinza okuba nga otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Gwa subscribe nze tukwagala nnyo wabula gwe atalina kuba nga osubscribinga nkutegeeza nti genda mu maaso subscribinga, likinga, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi abali emitala w'amayanja, abali e Bulaaya, abali ku kyeyo, baganda bange mbaanirizaako nnyo mwebale kutuninga Yugi Updates TV. Kaakati olunaku olwaleero essaawa nga 2 emabega gavumenti evuddeyo n'erangirira final touches ez'okuggulawo olutindo luno olw'e Kaluma olumaze ekiseera n'ebbanga nga luggaddwa nga luli mu kkolwako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno olutindo lw'e Kaluma lwa mugaso nnyo kubanga lulinkinga ku Northern Uganda ssaako ne West Nile region. Era ebigambibwa ebiri mu nkuba biraga nti nno kyenkana lumaliriziddwa okukolebwa. Gavumenti evuddeyo n'erangirira n'egamba nti nno olutindo luno olw'e Kaluma lumaliriziddwa era kyenkana tulinga ababimaze, era ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogw'12 ogwa Desemba tusuubira okuba nga lugenda okuba nga luggulwawo. Gavumenti wetu weerangiridde ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba olutindo lw'e Kaluma lugenda kuba nga luggulibwawo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Oluvannyuma lw'okukyalira oba lw'okuwubawo olw'ekigere ku lutindo luno, Musa Edward ono nga ye State Minister for Work yamaze dda okonfaminga pulojekiti eno nti nga weekoze final touches ne deadline yaalwo bamaze n'okukola deadline. Agambye nti nno ayozaayoza bayinginiya abakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'obutaweera okulaba nga olutindo luno lumalirizibwa era nga lukolebwa nga luli steady nga kati we luli. Jjukira nti nno mu 1963 olutindo luno we lwazimbibwa olubaddewo olukadde era kigambibwa nti nno lubadde ne serious structural problems omwo mw'otadde corrosion ne erosion okuba nga lubotose nga lwabotokabotoka lwonna era n'eddeeki yennyini ey'olutindo luno ssaako n'ebbiimu tibibadde seefu era bibadde byetaagisibwa okukolebwako renovation ssaako ne construction okuba nga lutindibwa buto gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kigambibwa mbu pulojekiti eno ey'okuzimba olutindo luno olw'e Kaluma yamazeewo obuwumbi 11 obwa Uganda. Mbu nga muno mw'ogase ne upgrades ze balutaddeko, mbu mwe muli okuba nga baggyeko cement ne concrete deck enkadde ezibaddeko ne bainstallingako framework empya era ne bateekawo ne reinforcement bars ne concrete ali current. Era kigambibwa nti nno minisita atugamba nti nno 80% ku mulimu guno pulojekiti ebadde ekolebwa eringa ewedde, balinga abali mu final touches okusinziira ku minisita Edward. Kati ate okuva wa Charles Bogomin, Deputy Resident Engineer ku National Road Authority, assuwalinze n'agamba nti bo bali committed okuba nga baggula olutindo luno mu bwangu ddala. Era avuddeyo n'agamba n'anukulayo ng'agamba nti nno ebidduka byonna newankubadde bijja kuba bikkirizibwa ssaako ne buses okubanga
bisala ku lutindo luno nga lumaze okuggulwawo naye bagambye trailers mu abatrailer temujja kubanga mukkirizibwa kusazaawo byamaguzi byammwe na trailer. Ebyo nga woobiwulidde muganda wange, abatrailer temukkirizibwa kusala. Mukwano gwange, ennaku abatrailer yeyo gye babakidde nti mwe temugenda kubanga mukkirizibwa kusala. Lwaki? Titubatuwadde ensonga naye bagambye abumuloka obutono ababbaasi mumukkirizibwa okuba nga musala. Jjukira nti nno luno olutindo Kaluma Bridge luconnectinga Acholi ne West Nile region ne parts nnyingi eza Uganda n'amawanga agaliraanyeewo ga neighbour agamuli ku mulirwano ga Uganda okugeza nga Democratic Republic of Congo ne South Sudan. Kitegeeza nti okuddamu okuggulawo kw'olutindo luno okukkiriza okuba nga lutandika okutransportinga, kitegeeza nti no kisuubirwa nti lujja kuba bakutaddewo improvement ey'okutravolinga saako n'okutradinga mu areas zino zenkumenyedde wammanga. Naye olowooza binaatambula bulungi singa abatrailer bo banabeera tebakkiriziddwa kusalawo? Ye muganda wange bagenda kubanga bakozesa lutindo ki okusobola okuba nga basaza ebyamaguzi? Nga bwe nkugambye nti nno luno olutindo lw'e Kaluma lubadde luconnectinga neighboring countries omuli Democratic Republic of Congo saako ne South Sudan, ng'era bitrailer bye bisinga odukozesa ebiva eyo, saako ne bino ebiva mu Acholi ne mu West Nile nga bigenda mu mawanga ag'enjawulo oba ne mu regions ez'enjawulo badde bakozesa olutindo luno. Kati olowooza babaganye bagenda kukozesa lutindo kigwe mukwano gwange? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Ekikulu ky'oba osinga okukola subscribinga ku Yugi Updates TV olime kubanga oyitwako updates nga zino gwe mukwano gwange ali eyo ampuliza. Tubaagala nnyo, mweraba.